I've met people since the death of Yiga nina abantu abenjawulo bensisinkanye okuva kufa kw'omusajja oyo Yiga who told me even deeper things, abaŋŋamba ebintu ebyebuzibu ennyo and they are getting some evidence of different things. ate era nga balina obukakafu obw'ebintu ebingi ennyo. But according to this witch doctor, naye ate okusinziira ku musamizi ono Yiga was in his shrine. Yiga yalinga mu ssabo ly'oyo omusajja. He gave him the work of kukongoja, to work in the shrine and giving people demons. N'amuwa omulimu ogwo ogw'okukongojja nga yawa abantu amaanyi emizimu, yabambaza emizimu. And one day he said era olunaku lumu yagamba that he was shocked when Yiga started to do that. Instead of giving people okulamiriza kw'emizimu ng'abagamba mu linnya lya Yesu. Nti yeekanga nnyo when Yiga started to do that, telling them in the name of Jesus instead of enchanting. Mu kifo ky'ogamba nti lubaale akubeere, instead of saying may Lubaale be with you, nagamba lubaale akubeere mu linnya lya Yesu. may Lubaale be with you in the name of Jesus. Owulira obusamize Look at that witchcraft. buyingira. It is now entering. Okusinziira ku musamize ono, According to this witch doctor, ngenda basomera, I'll read you the newspaper. abantu batandika okweyunira Yiga n'okusinga omusamize kubanga ate ye yali abongeddemu akalala. These men began going to Yiga so much more than even their witch doctor because he had added something. He had spiced it up. Ekyo tulina okukigolola. We must straighten that. Yiga teyali mulokole. Yiga was not a born again. Tolokoka ate n'osigala mu ssabo ng'osawula. You cannot remain a born again and at the same time be in the shrine doing witchcraft. Tulina okutereeza ensonga zino. We must straighten up things. Omuntu bw'olokoka, If you confess salvation, ova mu ssabo, you leave the shrine, n'ogenda oyatula obulokozi awantu, you go to a church and confess salvation, ne bakusabira, and you are prayed ne for, bakugobako emizimu, they cast off demons from you, era mu ssabo toddayo. and you don't return to the shrine. Ono teyalokoka. This man did not confess salvation. Yafunayo akantu ke yayiiya n'akasuulawo kubanga ndowooza kati yali atandise okuwulira ku byabalokole naga ntuteekewo kano. He just forged up something. Since he had begun hearing about born again Christians, he put up his things. Era n'asigala mu ssabo. And he stays in his shrine. Kati ne baawukana n'omusamize munne. So they separated with this witch doctor. Omusamize agamba agenda okuddamu okuwulira. So this witch doctor says by the time he comes to understand, to know, nga Yiga atandise ekkanisa. Yiga had also begun a fellowship somewhere. Bw'atandika ekkanisa, When he begins up a fellowship, talokose. he did not confess salvation. Teyagenda ku wantu wonna n'alokoka. He didn't go to any pastor or church to confess salvation. Okuva mu bye yayogera nga tannaba na kufa. Since the words, according to the words he spoke before he died, yagenda wa musamize munne. he went to a fellow witch, Oba kale gwe bayita omusumba. the one that is called a pastor. Ali wano Mulago. He's here in Mulago. Mwali mulidde omusumba Sozi. You've heard of that pastor called Sozi, yafa. the late. Kati mukyala we yakulembera. It is now the wife taking on the ministry. Era yabaddeyo mu kuziika. And he was there in on his burial. Oyo omukyala wa Sozi oyo. The wife of the late Sozi, mu kukola obubadi n'okubanga akola ebyamagero by'obukuusa asula era akeesa lukya. Asula abikola. Kyekyo kyali. That is what she is. If she begins doing gimmicks and fake miracles, she can do it very badly. Mujjukire, Remember, nze sisobola kuyimirira wano ne njogera kintu I cannot stand here and speak these things nga sisobola kigenderako mu kkomera oba mu kooti. without going in court for it or Sibikola prison. ebyo. Sijubisa. No, I am not trying to make the conversation sweet. Buli kye njogera wano Everything I speak, nsobola okiyimiriramko mu kooti. I can stand for it in court Kubanga nze nsooka kufuna bujulizi. because I first get evidence, Ate nga bunene. a great big Ate evidence. nga yaŋŋamba nakundi naŋŋamba si bya naŋŋamba nsooka kufuna bujulizi obuliko akatambi ne nsobola okwogera ekintu ekigenda mu maaso. I first get evidence that is concrete with videos attached to it. Kaakati wuliriza kino. So listen to this. Yiga teyalokoka. Yiga did not give his life to Jesus. Yagenda Where he went, era ng'akyali mulamu yagamba bw'ati bwe nagenda nendaba Sozi bannange nga ayita abantu mumpe emitwalo 10 mbasabire nenga nti bannange nze nkoze ntya. when he was still alive, he used to say, I went and saw Sozi asking for people 100,000 to come to be prayed for, and said, what am I going to do? Kati omusamize agamba bw'ati. So this witch doctor says this. Twaddamu ne tukwatagana ne Yiga. We came in touch again with Yiga, Ne muyigiriza obukodyo obw'okukuza ekkanisa ye. and I taught her on how to make his church expand, Nga nze nkola eddogo while I'm the one making him witchcraft. naye nga Yiga yaliteekako Yesu. But Yiga was the one attaching Jesus to the witchcraft. Simanyi kiwudde kye njogedde. Did you get what I said? Mutuula Kungo yagambye This man Mutula Kongo said,
yiga byabadde akola whatever Yiga was doing bibadde bya busamize way of sorcery. ye mutuula ku ngonga yakola obulogo This guy Mutula Kungo would do the enchantments and all the sorcery. kati obulogo obwo So now this juju, yiga n'alyoka abuteekako mu linnya lya Yesu Yiga would lay hands on and say, in the name of Mulinya lya Jesus, Yesu. in the name of Jesus. naye nga bali mu bulogo But they were together working in sorcery. siwulidde ng'ogamba fire tabadde bubazi bw'atyo It was not just like that, n'ebirala bye twogeddeko byabadde akola mubimanyi but even other things he has done, you know them. according to the information I'm getting Okusinziira ku bubaka bwenfuna, abakazi babadde yasobyako n'abaana omuwendo gweyongera bweyongezi buli lunaku every day the number of women that were molested and the children that were dumped and neglected are increasing. era bajja kuvangayo mpola mujja bawuliranga They will come out slowly by slowly, you hear of them. so byetwogerako tubimanyi So we are speaking of what we know. kaakati yiga abadde musamize This man Yiga, like it or not, he was a sorcerer, a witch doctor. abasumba mu kibuga badde bakimanyi Pastors in the city knew of it. tewali atakimanyi Nobody doesn't know. abadde alimu emizimu He was possessed with demons. abadde agaba ebintu nga bya bulogo He used to give out material things of witchcraft. nyina tapes wano I even have tapes. ng'abantu bagendeyo n'abawa ettembe byebintu omusamize byagaba abijja wansi wa nnyanja n'akuwa ettembe akuyingiza emizimu gy'omu nnyanja obuntu buba buddugavu bwe buti babuyita ttembe mudoza mubumanyi There are some small things given out in shrines by witch doctors. okwo kwogatta ebirala badde akola And also you add on many other things he has been doing. era olaba omuntu So when you see oba somebody abantu abazze okumukubagiza or people that come to mourn him there, basamize banne abamu most of them were his fellow witch doctors. nja kubalagako akatambi mu abataabalabye byonna mubirabe I'll give you a video of that. Those of you who did not watch it, you'll see it. ekyatwewunyisizza What marveled us was, oba ekyewunyisizza abalala nze mbadde nyina intis ze mmanyi me, I knew a lot of some things, but then what marveled other people, n'abasumba even pastors, nabo bagenze ne bakubagiza Yiga also went there to mourn Yiga. era ne beegatta ku ddoboozi They also joined the same voice erivumirira pastor Ssenyonga nti avumiridde omusamize that abuses Pastor Ssenyonga because of the statement he made about that witch. nakugambye gobereranye enkolagana I said, follow so much these relationships and connections, ojja kumanya ebintu gye bitambulamu and you will know the source of these things and how they move. ensonga zino These issues, nzizzaayo ku kinasoose okwogera I reverse them back to what I first said. Yezeberi Jezebel, is a spirit of high level immorality mwoyo gwa bwenzi ogw'owekikolo kya waggulu, including homosexuality and others, nga mwotaddemu ebisiyaga n'ebintu ebirala. but that spirit cannot stand by itself. Naye omwoyo gwo tegusobola kweyimirizawo gwokka. It needs a witch doctor or witchcraft Gwetaagako obusamize oba n'omusamize agukiikirira to strangle the work of God. bituge omulimu gwa Katonda. And that's how Jezebel worked. Bw'atyo Yezeberi bwe yakola. She was performing sexual activities in the temple of Baal so that her demons will be activated. Yali akolanga ebikolwa eby'obugwagwa n'obuseegu mu ssabo lya Bayaali, ebikolwa bye bino eby'obuseegu bisobole okukolebwa mu bantu. Wadde nga yali n'abakyala Though she was a queen, ng'akkirizibwa okwebaka n'abasajja bangi nnyo era ng'okusinza ng'era abeebakako mu kiriri kye nga kiri mu ssabo lya Bayaali ku kituuti kati nga bw'onolaba nti kituuti kye kino just like you see pulpit, awo wansi baateekangawo ekitanda they used eky'obwenzi to lay a bed of immorality there. abasajja ne bajja ne beebaka Men used to come and lay on, ne Yezeberi and Jezebel, nga bw'asinza while she's worshipping emizimu gye. her demons. So those things are connected. Ebintu bino bikwatagana. So I explain exactly one thing to fall in sin as a pastor and another thing to do it ritualistically. Nabannyonnyodde ku kintu kiri ekyokugwa mu bunafu oba n'ogwa mu kibi ng'omusumba oba okufuula ekintu ennonoyo nga okikola bulijjo olutata. So those spirits of high level immorality, Kati gino emyoyo gy'obugwagwa bw'ekika ekya waggulu, which includes homosexuality, nga mwotadde ebisiyaga, has patterned together bikwataganye with wamu the spirit of witchcraft, n'omwoyo gw'obusamize, and witchcraft has patterned together with the spirit of
false prophets. Era n'obusamize bwekutte wamu n'omwoyo guno gw'abannabbi b'obulimba. And they've been traveling together and working together. Babadde batambulira wamu era nga bakolera wamu. Bano abasumba These pastors here, babadde bakwatagana. they have been working together. Kakande yasindisa amabugo ne message. Kakande sende condolences mu bubaka. Ronnie Maccabi was there physically. Ronnie Maccabi ye yetuukiddeyo. Dale was there physically. Deewo teyalutumidde mwana. And other people I've mentioned. N'abalala bonna be mbagambye. Now, to our shock, some of you, Kati ebimu ku byatukanze abamu ku mmwe you had other pastors go. mwalabyeyo abasumba balala bagenzeeyo. And I will want those pastors to come and tell you why they went there. Era nandyagadde abasumba abo baveeyo bababuulire lwaki bagenzeeyo. Why they went there. Lwaki bagenzeeyo. And some of them did not just go there. Ate abamu ku bo tebagenzeeyo bugenzi. They went there and they trashed me. Bagenzeyo ate nange ne banjogerako ebikyamu. Ssenyonga ye mumuleketa. You know, they didn't say my name, but everybody knew what they were talking naye about. ng'oba osobola okitegeera bw'oba otegeera mangu otegeera kye babadde boogera. Abo balina okujja ne batunnyonnyola. They should come out and explain to us. Kubanga okusinziira mu bye tuwulira, Because according to what we hear, enkolagana zino zibadde zigenda mu maaso. these connections were happening and going on. Yogera fire emirundi ng'etaano mpulire. Say fire 5 times. Fire, 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 fire.